Musaba kugenda kukoma ogwange ngenza kukoma okumuropa wano haja tuzura uwo mutuju omutuju Waji? Wezule aja tuwezule era bwoba ogamba nti omusajja yakwata omwana oba kwekikyamu oba kwekikubulamu yezule yeteeketeeke yenna yeetereze kulino bw'anaafuna omusajja asobole okubeerawo kuba ne mwizeera atemye nze wenjogere atemye takyadda ezo nkikubuulira tayinza kudda akadda mu makaka naye mwizeera wonna wonna weerabira akatambi kano nze nzeeja kiratiifa bannange toddanga mabega ng'era bwe watusuubiza toddanga mabega tewali kitundu kyonna ekiri ku mubiri gwange nga si kisanyufu ndi musanyufu nnyo buli kitundu kyonna kisanyufu olwasabye watugamba nti weetegekedde haji era omulinzi kati kiri kirya era kaakati bali mu kusayininga bipapula awo bamufulumye wano eno twategesedde emmotoka z'amagezi gempa bakyala bannange mbadde nsaba buli mukyala yenna alina omwami kubanga abaami babbula abakazi tuli bangi ate abasajja batono bw'oba ng'olina kyansi ng'olina omusajja ne bw'aba afaanana ate naye nga yasalawo n'akulonda mu bangi n'agamba nti yegwe gwe nsiimye ngenda kubeera naawe nsaba bakyala bannange bawe basajja baabwe ebitiibwa n'okusingira ddala bw'aba akukwana omulundi ogusooka tomulaganyisa nti ate bwe ndiba siina ssente sigenda kubeera naawe era nsaba abakyala bannange baawule eddiiro n'ekisenge baawule eddiiro n'ekisenge ensonga lwaki omuntu bw'aba azimba sitting room n'ateekawo ne master bedroom omukyala yenna ali eyo bw'oba oyingidde mu master bedroom manya ekikututte mu master bedroom abaami mubawe ensani eziriko buli kimu mubawe ensani eziriko kacumbaali eziriko kabeji kwegamba bufe yenna ogimuwe omuwe bufe yenna oleme kujuza musajja kuba buli wojuza omusajja n'omujuza omusajja awankawanka ate n'akola ekintu ekirala n'akwana ab'ebweru ng'otaddeko ne bano bahajjati zuura abagamba nti haji yakwata omwana musajja bw'abazze nga talina ssente buli oli ng'akukwana temwalagaana nti bw'aba talina ssente era ejja mukuba omugongo tebyalimu bwali mukwano gwa namaddala oba talina mwagalireyo nga bwali ebyo byekkuba abasajja omugongo omusajja n'awankawanka wabwe bakazi bannange muberekera awo era n'abasajja tukimanyi nti waliyo abasajja abakwata abaana naye haji mwizeera taliimu waliyo abasajja abakwata abaana naye abakazi fe abaleetera abasajja okukwata abaana tulina okuba nga tuwa abaami baffe bufe kasiteyingira mu kisenge manya ekikututte mu kisenge kola omulimu ogwakuwasisa leka kuleetera musajja maddu kulaba ng'ayagala nakukwata mwana we ate bw'amukwata n'oddukira mu mateeka nze kyenyinza okugamba bakazi banna naye nebaza nnyo media ba YouTubers, TikTokers and TVs ez'enjawulo ensi yonna nga tebirivingira mu haji accordingly ku statement ez'omuwaabi eyawaaba nze nalabawo ekyenjawulo nti abasajja bangi bazze banyigirizibwa n'olwokuba batya olw'ekitiibwa kyabwe olwokuba batya tebalina offices tebalina ministry tebalina wadde ekitongole ekibatwala batya babbiddwa bawaayirizibwa abantu bangi abali mu makomera naye nga tebalina misango
okugeza ng'omuntu basobola okumusa emyaka 10 omukazi n'ava mukomera ng'omukazi yafumbirwa dda n'okuzaala yazaala n'omwana bamukola DNA ng'omwana siwuwe naye nga ye yasiwa talina wagenda kuddukira wadde ogamba nti nolwekyo nebaza abalamuzi nebaza omulamuzi abadde mu musango gwaffe okuwuliriza twaleta ba charities nga newoba naani n'oba okola ki 100% bali perfectly because twaleta abantu ba chairman ba mufti betwaleta nga naawe ate nga bonna ba landlord nolwekyo nebaza abantu bonna babaddewo abali mu Uganda ne bweru w'eggwanga nga baddewo ku lwa haji ate nga baliwo ku lwa mazima tugenda kusigala nga tuyimidde ku mazima and try to setting a coincidence okulaba tugenda kulwanira eddembe ly'abasajja okusa president eggwanga ne parliament y'eggwanga okusettingawo coincidence y'okulwanirira abaana ab'obulenzi ba boy child ebintu bingi ebisomooza abaana ab'obulenzi ba boy child basomoozebwa naye tewali wadde ekitongole ekirwanirira abaana ab'obulenzi tewali wadde ministry etwala abaana ab'obulenzi tewali wadde mubaka w'abasajja n'olwekyo tusetinze coincidence tugenda koma ku agieka tugenda kulwanirira abatalina bwogerero tugenda kulwanirira abo abatalina busobozi tugenda kwewala tukwatagana ne ba lawyers okulaba nga emisango gy'abantu abatalina misango mukama bayamba babeere bweru bawoleze nga bava bweru ekyokubiri nsaba president w'eggwanga atunule mu nsonga eno olwansonga okay president w'eggwanga atunule mu nsonga eno nene nnyo olw'ensonga nti abantu bangi basiddwa nga tebalina musango ate emisango gino gye babateekako gibeera miwanvu right now wetugamba kuwoza bawoza misango gya 2020 Kanso Muhammad Nsere omulabi waffe ayagala kumanya ki ekibaddewo leero mu kkooti. Ekisooka okwebaza ttiimu y'abakanso bonna ababaddewo n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okufuuka ku kino ekyokulaba nti Haji ajja kuwozesebwa naye ng'ava bweru. Kino tekitegeeza nti Haji omusango gumuggiddwako naye twasaba yeeyimirire agende alabirire famire ye bakanso bonna ababaddewo kanso Bawutu kanso Mpiima kanso Kimuda kanso Bayizi kanso bonna kanso Uthmani Umaira ne Awero wamu ne Bakabega n'abalala abatali wano mwebale nnyo mwebalire ddala omutima n'omwoyo gwe muwaddeyo ate ne mulaba nga musobola okubaawo kati nyongedde okulaga nti enzikiriza y'obuyisiraamu bannange ebeera bumu era ekindeetedde okuba nga ntola shahada akawungezi ka leero banakyagambye Memusimeya asiramuse tukuwadde erinnya ki nerya mwiso lalitwale era bwekinaba kisobose njali litwala tize Uganda mwebale high court mwebale kooti yeerangiridde nti naye esala amazima etunuulira amazima kooti ewangudde n'abantu n'ensi neewangula tuyina kutubadde tubeerako naye ku ziraivu zaffe waludini ewasaala emusimeya bannange mwebalire ddala webazeko jeno nabe tubadde nabo mu musango guno mwebali ba godfather emuke nga gyetumulabye tubadde naye era live tubadde mu kooti nga buli kitabu Mwanyina wa Haji salamu aleikum owulira otya wabadde okisuubira Nate sikisuubira kuba abantu bangi bali mu makomera bagundirayo naye kino kyonna tukiyiza Allah atusobozesezza ne tusobola okutuuka ku lunaku luno. alhamdulillah Neebaza mwenna abantu abatubeereddewo mu kintu kino fenna gye tuvudde tubidde wamu tutaabidde wamu mwenna mbeebaza neebaza ne bakusansa bantu ababadde ku musango guno mwenna mbasabira Allah abawe kye musinga okwagala.